Abawanguzi ba Bukedde okulala Olupapula Radio ne TV abeetaba mu kazannyo ka Bukedde akagabula Ssekukkulu leero be bafunye ebirabo byabwe ng'omukolo gw'okubakwasa ebirabo gubadde ku kitebe kyaffe ekya Vision Group wano mu Kampala nga wasoose kuwaaba abawangulira mu Lupapula lwa Bukedde nga baweereddwa ebirabo omubadde amatooke omuceere sukaali butta enkoko ennyama n'ebirabo ebirala nga bino bakwasiddwa amyuka omukungaanya Lupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa. Mwebale okuwagira Bukedde Olupapula Bukedde TV, Bukedde Radio, Embuutikisi. Tuli basanyufu kyetwasuubiza tukituukiriza ng'era bw'eri enkola yaffe. Abawadde ebirabo kuliko aba Yuga Chick, aba Classic Meatex Butchery ku Kaleere, n'aba Marias Kago nga bano nabo bawadde ebirabo eri abawanguzi. Tuzze okwegatta mu mukolo guno eno okukubiriza ku bantu baffe bonna bonna ababadde batuwagira n'abawagira Bukedde. Abatasobodde kufuna ku nkoko eno musobola ogisanga mu supermarkets wonna wonna ebyokulya. Abago TV tuli basanyufu nnyo twegatta ku Bukedde gabula Ssekukkulu kyamaanyi kituwa amaanyi. Era tusanyuse nnyo bwe tulaba essanyu eribeera wano era tweyama nti mpaka tujja kubeerangawo tuzeeyo naffe ku ssanyu abantu ne batuwa. Ate abawanguzi okuva mu Bukedde TV wamu ne Bukedde Farmer 105 nabo baweereddwa voucher emitwalo 2 nga wano zibakwasiddwa omukozi wa Bukedde Farmer Simon Maseruka Godfrey Kigobero ne Dola Namala batuta abawanguzi ku Shoprite Lugogo okugula ebintu bya Ssekukkulu. Amuko wanguzi basimye Bukedde TV olw'okuddiza bakasitoma baayo. Simanyi nakyakukola bane mwe balenyo mwe balire ddala nebigaana engamba sijja gwa mu maanyi kanetabe na mukana akalulu era nketabye mu mpangudde mukama w'amaanyi. Yo Vision Group ezemu okuba akatabo ka Uganda August akafuluma mu myaka gy'enkaaga nga kafuluma ku Ssekukkulu mu Lupapula lwa New Vision. Nga Shomu Agabanga yakulira okusaasaanya akatabo ka New Vision ategeezezza nti bafulumizza obutabo obumala nga buli anaagula Olupapula lwa New Vision ajja kasanga munda ku bwereere. Era ennaku 25 ku Ssekukkulu ejja kubeera n'akatabo kano. Buli omu agula Vision kabeeramu kawugeerere naye kalina amakulu mangi kubanga twafulumyako Uganda August nga ya independence. Akulira Vision Group Robert Kabushenga alaze ekigendererwa ky'okufulumya akatabo omuli okulaga bannayuganda ebyaliwo mu myaka gy'enkaaga nga mubanga g'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika gakeegatta. Ensonga ezaaliwo mu biseera by'enkaaga ng'ate zizimu ezikyali mu ddiiro ku nsonga y'okwegatta. Kaakati twagala abantu naddala abaana bato abaazaalibwa nga ebintu bino tebiriwo basome bategeere ki ekyaliwo mu biseera bino naddala ensonga ezaaliwo abaaziteesaako batya nakati lwaki zikyaliwo. Tusalawo okafulumya era kagenda kufuluma Christmas.